Olunaku lw'eggulo mu kuwaayamu ne imaamu w'omuzikiti gw'Ekibuli ku nsonga eno yategeezezza nti si bakakafu ku ky'okusaala tarawiya newankubadde baatwalayo dda okusaba kwabwe mu bakulu okulaba nga kaafiyu ayongezebwayo okusobola okusobozesa Abasiraamu okwenyagira ku mpeera nga zino. Mbajjukiza nti kebeere tarawehe batuukiriza okusaalira mu muzikiti oba tebatuukiriza kusaalira mu muzikiti gwe wakaawo ne famiriyo musaale salatu tarawehe nga bwe twasaala omwaka oguwedde swala yejja kutuukira ddala bulungi we nabeerawo ekyenjawulo era bajja kuba batutegeeza abakulu tulabe ekyokukola naye nga saawa zino tugamba nti abantu ng'ekiragiro bwe kyavuddeyo tetwagala kukoonagana ne gavumenti ojja kusaala tarawehe muzikiti paka saawa 3:30 ate bakukwate kafyu mazima onaaba tolina gw'ogenda kunenya. Wabaddeyo ebitambuzibwa nti kaafiyu yayongezeddwayo okutuusa ku ssaawa 4 ez'ekiro, ekintu omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire kyagamba nti kikyali mu ddiiro kikubaganyizibwako ebirowoozo era ng'essaawa yonna abakulu baakwanja enteekateeka ku nsonga eno. Kaafiyu teyayongezeddwayo njagala okukikakasa ekyo wabula abasirikale balina okukwatagana wamu n'abakulembeze b'eddiini ey'obusiraamu okulaba nti abantu basobola okugenda ne basaala obulungi. Etime ya kaafiyu yayongezeddwayo era olunaku olwaleero wajja beerawo ebikwekweto. Wabula mu kwogerako n'abakkiriza ku nsonga eno balaze okunyola olw'obutakkirizibwa kusaala tarawiya wabula ne basaba gavumenti okutaakirizzaamu obudde bwa kaafiyu osobola okubasobozesa okusaala wadde nga beeraliikirivu nti ate abamu bayinza okukozesa akakisa kuno okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka ddala njagala kwebaza Abasiraamu okubeera nga Allah basaasidde ne mutwa okusina ekibuga ky'oguno omulundi olw'okubeera nti eno y'emu ku mpagi kwezi 5 ezatukagirirwako Abasiraamu kubanga tusiiba kutineza erinnya lya Mukama subhanahu wa ta'ala. Waliwo akalembereze kutwalizaamu nti COVID abadde amateeka gaayo ne guidelines enjawulo zibadde zikenderezeddwamu nti abantu bagezaako okukola ebyenjawulo. So police ovaayo negamba nti ejja kukwasaganya wamu n'abakulembeze b'Obusiraamu basobole okuyamba emizikiti egy'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo abantu abasaamusaamu okusaala. Nza kijja kuba kirungi nnyo eri Abasiraamu ab'enjawulo kubanga tarawiya eyimirizaawo nnyo okufuna ku mpeera n'okuyimirizaawo empagi y'Obusiraamu ey'okusiiba. Eswala ezo tusaala ekiro ya tarawiya tetwala budde buwanvu kyenenye lwala essaawa emu yokka kitegeeza nno olani okusaala ssaawa 2 omaze okusiibuluka wano ssaawa emu nosaala ssaawa 2 by saa 3 oluusi ssaawa okisinziira wawoova osinzira okugenda ku muzikiti kubanga tulina gisalira ku muzikiti. Gavumenti etuwa omukisa n'ebitongole ebyo ebivunaanyizibwa ku security okubeera nga ekisooka tuweebwa obukuumi mu kusaba kwaffe. Abanga Abaisiraamu tusaba gavumenti etuyambe tukirize tubeere nga tusaala tarawe kafyu batuleke eveewo nga tubeera nga tusaala saawa za kafyu ffe tuli mu muzikiti nga tusaala tarawe. Ekyo tukisaba gavumenti etuyambe.